Olunaku olwaleero njagala okwebaza Katonda nti nva kusuula akalulu kange, nva kasuulayo era nze ne mukyala wange agenda okubeera mayoress w'ekibuga. Nebaza Katonda nti bannakampala bagenda kufuna Lord Mayor ow'ebikolwa, Lord Mayor atasusola, Lord Mayor omukozi, Lord Mayor asaanidde kubeera mu kibuga. Lord Mayor alina obusobozi bwonna obwogerwako obwetagisibwa bannakampala, era akalumba kasuulayo olunaku olwaleero. Abalonzi batono nnyo tekikose buwanguzi bwo? Kikosa nti abalonzi batono naye tekijja kukosa kubanga abo batono era bagenda kulonda nsi. Era njagala okutegeeza bannakampala nti ekyo kivudde ku nsonga nti gavumenti etutte kulonda kwa local government ng'okukulu, kubanga kwandibadde kulina bakuba public holiday nga bwe kyali okusooka. So kya nnaku nnyo nti ekyo kikoleddwa bwe kityo. Olabyeko akakiiko k'ebyokulonda kaga nti okulonda kwa byuma mu disitulikiti ezimu ebyuma bikoze, naye no mu Kampala ebyuma tulabye tebikoze. Ekyo kyafekitinga kityo obululu bwammwe era kikyo kirowooza? Kya nnaku nnyo nti gavumenti yasaasaanya ensimbi nnyingi nnyo mu kugula ebyuma, tekinologi gwe tulowooza nti oba oluusa n'atwanguyiriza n'ajjawo n'embeera y'okubbira akalulu. Ekyo tebasodde kikola, era ndabye wano ng'abantu balonda emirundi egiwera, kubanga n'abamu batambuza abalonzi ne balondera amannya amalala, naye ekyuma kyandibadde kisobola okugonjoola ensonga eyo. Era ntegedde nti n'abo baguze gunzi bajje wenondera batataganye. Gunzi ova mu Kampala wataliwe balondera kyannaku tujja bakwata. Yes, ballot staffing si yokka, naye naddala mu bitundu nga Naggulu bapulitikinze ekyo netukitegeera. Era njagala okuwoninga abo nti bajja kukwatibwa, tugenda bateekayo. Waliwo abaguze bagunzi nga tebavudde na wano, si balonzi ba wano, bazze kutaataganya kulonda mu kitundu mwenkolaki mwembeera. Issue ya DR forms tugezezaako nnyo okulaba nti tuteekawo abantu baffe abasobola okukuuma akalulu kano ne bakaggusa. Newankubadde ebitundu ebisinga era beeyamye okugula DR forms ezo kyanaku. Obwa MP nsinga kwegasa na kugasa bantu oba oluusi abo naye ono wansi ssente ozijja ne zitukira ku nze, ate nga nina embala n'empisa n'obusobozi gagasa nti abantu bajja kufuna kye bayita value for money. Abantu bajja kufuna value for money, kyekindeeta nti ebizibu by'Abannakampala byonna ebisinga birinako obukugu. Era nzize kulaba nti ntumbuula n'enzijjayo bannakampala okuva mu ddubiri balimu. Nzize n'obukulembeze obugenda okubeera nti bunyiikiza empeereza mu bantu. Kyekyo ekikulu. Turn up as a result of government not taking local government serious. Local governments are so serious that we should have had a holiday for all the people to be able to vote because it's constitutional. But also it's written in the Bible that all voting separates mighty people. So we are quite a number of mighty people, but it's only the vote that is supposed to separate us. And we have one winner. But unfortunately, it has not been accorded what it deserves. And as such, we have a low turn-up. It's unfortunate.
We have seen some polling stations where the ballot papers have been mixed up. Has this come to your attention, and what can you say? Yes, it has come to my attention, and I really wonder how you can mix up ballot papers. And it has happened in Nagulu. But we also heard that there was pre-ticking of ballot papers still in Nagulu. We are still investigating, and we shall conclude this. I want to warn all those that want even to procure the other forms, and some of them steal the other forms from our agents. They are doing a mistake. We should allow the people of Kampala to vote the right people that they desire, other than you stealing their votes. It's unfortunate, and this has been done. In most cases, there has been connivance between those that are presiding over with those that are contenders, and particularly the agents. So we want to warn all of them. Lord Mayor, EC normally initially had said there will be use of technology. We are seeing the use of registers. What do you make of that in effect to your vote? It's in Uganda where we appropriate billions and billions of money and actually not get value for money. It's unfortunate, very unfortunate, that lots of money have been lost in deals that have not helped Ugandans. Perhaps we would have had a more sincere election because of digital systems that we have not had. So I want government to investigate this and punish those who brought this deal. Mayor, looking at the term which is ending of 2021-2026, you have ably served the people of Nakawa East. Why were you tempted to leave the job of Member of Parliament to go to a job which you are much aware that it is a ceremonial one? The job of Lord Mayorship is not ceremonial, and that's why we have seen someone occupy it for 15 plus years. It's not ceremonial. It's the duty of the Lord Mayor to make strategies and programs that will enhance service delivery in the city. So you cannot tell me that someone in charge of strategies and the policies, programs in the city, that is ceremonial. No, it's not. And that's the reason that I want to take it on, because I have competences that are desired in the city. Majority of the challenges that affect people in Kampala are engineering related, and I have those competences. So I'm going to make sure that all those poor roads and all other challenges are dealt with as a matter of urgency. Lord Mayor, there were issues of transparency at the Tally Center in Kololo the other time during elections. How are you preparing to make sure that the games are not played at the Tally Center? We have already made reports to EC about what happened previously, and we hope that EC has taken it so serious. But we have also procured serious people that are going to man the Tally Center, because it's all about having serious people that will be able to read and interpret the results so that we may come out with our win. So believe me, we are going to fight on. We are going to fight on. And we have the teams that are going to secure our win. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe atenga muwangazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell, ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala.
kuba ku namba z'essimu ziraba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange emulago ku 2 opposite Shell ne kwa shop yawe sangibwa ku Sapro Kagwa Road mu Kampala. SSEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso, emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips n'amajjani gakuyambako mangu okufuna olubuto. Tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom products nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road.